Uganda at large mu mikwesese gyendi nnyo nga bulijjo bwe ntyo nziguse n'olunaku olwaleero newankubadde ng'obukosefukosefu bungiko naye tekigenda tulobeera kubeera nti ate era munnange tukuba ttooki mu ebyo ebigenda mu maaso. Twolekedde okulaba Mpuuga ne banne nga bakwatibwa ku nkoona era gwe muganda wange ampuliriza njagala omanyi nti emikono gyaweze dda, emikono gyaweredde ddala ewatali kubuusabuusa kwonna, kubanga ekintu ky'enguzi kino kiridde eggwanga naddala nga kisibuka mu paalamenti awo, kubanga bwe tusuubira okuba nti akabondo kaabo abali b'enguzi bwe basibuka awo. Kati olwo muganda wange kirabika engeri buli kimu gye kirina okubeera nga kitandikira awo, bagiti bagitandikira awo, balina ogikubyaganyako ebirowoozo awo bwe batyo bagiyise n'ebirala bao n'ebiteeso ebirala, ate nga bikosa ebitongole ebya gavumenti ebirala, kitegeeza nti awo waliwo engozi nnyingi nnyo. Haji Haruna omusomeddwa era nga ono musange e Bulumagi wali ku Jinja Road, gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo okusoomozebwa okw'amaanyi ku mulimu gy'okolera n'ebizibu ebirala, kubira ku Haji Haruna omusomi w'edduwa, mpozi n'okukwatizaako Uganda at large gwe wenna asobodde, kubanga kano akaseera kakanaayo kyani, naye nga tetugenda kubeera nga tuzikiza muganda wange, teri kuzikiza mu buli ngeri yonna. Munnange eby'omubaka Mathias Mpuuga ne bakamishona banne abalala basatu bino byongedde munnange okwonooneka. Ekiteeso eky'okubajjamu obwesige kigenze ku mutendera omulala, kigenze ku mutendera oguddako muganda wange oluvannyuma lw'ababaka 178 okuli ne minisita okukissaako omukono. Bano bakisizzaako emikono okuli ne minisita. Omanyi abantu abamu tebamanyi bibala biva mu bintu, bo balowooza ebintu bimala gabaawo, nti kati kuno okwekalakaasa kw'abaana wano nabo kwakoze kinene nnyo, kwakoze kinene nnyo mu kubeera nti nno ensonga ezimu zigguka okukosa ne ba activists abamu okubeera nga babadde bakiwuumyemu omutwe nga tebazikiza. Kati obutazikiza kikulu nnyo, obutazikiza kikulu nnyo. Tulina okulemerako paka eggwanga lino lulinaagogolwa. Bano bonna Museveni ajja kubeegaana, Museveni ajja tuuka ekiseera naye kennyini yeegaane nti si yenze, nze siyogerangako nti nno ffe ng'Abaganda siyogerangako nti nno I will crash, siyogerangako nze bintu ng'ebyo nti nze mpita mwanda cover, siyogerangako nti nze gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo, sibyogerangako. Oyo gwe mulaba oyo waki tabiteeka ku advisor we nti ono yabiŋŋamba full figure. Mpuuga eyali akulira oludda oluvuganya wakati wa 2012 ne 2023 ababaka bamwesimbyemu bamulanga kulya obukadde 5 ezaamuweebwa mu ngeri munnange egambibwa okuba ey'amankwetu. Ate bakamishona banne okuli Prose Mbabazi akampulira omukazi oba ku mukazi owe Rubanda okukosa ne Esther Afoyochan omubaka omukazi owa Zombo ne Solomon Soluweni ono mubaka wa Bukuuli Central, bonna nga ba NRM abalala okuleka Mpuuga munnange baalya obukadde 4 buli omu nga ssente zonna awamu ze baalya kwali akawumbi kamu n'obukadde 7 bugattagattawo n'enguzi. Abantu ekyo tebakibala, abamu bagamba akatikisa aliddeko obukadde 5 byokka. Ndaba era buli muntu yenna abeera yaalya. Muganda wange bw'ogenda okugattagatta akawumbi kamu n'obukadde 7 eryo somero ddamba dwaliro ddamba. Gwe munnange atakimanyi ali eyo awagira by'otategeera. Ababaka bamaze emyezi 2 nga banoonya emikono 177 egyessalira. Olwo nno omulimu ogw'okutandika ku kiteeso ekyokugoba bakamishona ba palamenti be balumiriza okwezibika ensimbi zino ez'omuyiwa omusolo munnange kutandike. Olwo we lwaweredde olunaku olw'omukaaga
ennaku z'omwezi zaabadde 26 we lwaweredde we lwazibidde nga munaye bawezezza emikono 178 Ssekikubo ne banne ne balangirira nti Mpuuga ne banne eyabaalula esiridde Ssekikubo ow'emyaka 54 ono yalaze pulaani ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu ekiteeso kyabwe n'annyonnyola nti kati azzaako kubaga kiwandiiko kyagenda okuweereza sipiika mu butongole ekiteeso kyabwe kisobole okuteekebwa munnange ku lukalala lw'ebiteeso ebirina okuteesebwako nga palamenti ezzeemu ku Mande nga Julayi 2029 Ssekikubo yagambye nti bagenda kutimba amannya g'ababaka abatadde emikono ku kiteeso nga guno munnange gwe gumu ku mitendera etteeka yegulagira ekiteeso bwe kirina munnange okubeera nga kiyitamu singa kiba kinayitamu okukikwatako amannya gaabo bonna abataddeko omukono galina okubeera nga gateekebwa wali mu bwerufu kati awo olabira abamu nga batya olaba wano mubwaka Joyce bagalagamba nti oyo Mpuuga munnange nnyo siina ngeri gye nnyinza kukola bwenti ne bwenti n'abalala bangi nnyo naye kakati muganda wange bagateekaawo n'oli kennyini n'agayitamuko bw'ati n'alaba nti ye tewakyali kuzibira oba mukwano gwo oba ani kubanga lino ggwanga Uganda lino ggwanga nsonga kakiringa kizimba tino omwana wo bw'oba omwagala oyagala nnyo omwana wo naye alina ekizimba oba alina ejjute olina okulinyiga n'akaaba kubanga bw'otalinyiga muganda wange tirinza okuvaamu ekintu ekirala kakati kalaani wa palamenti alina okussa ekiteeso ku birina okuteesebwako obutasukka nnaku 14 jjukira nti kati ekiteeso ng'ekyo okubeera nti kiteekebwa ku fulo ya palamenti kireetawo obwonkenke bw'amaanyi nnyo naddala ku sayidi eya NRM kubanga kiba kyongera okwanika obuziina bwabwe nti kyonna ekikolebwa mu kuziyiza ebintu ebimu kitegeeza birina kuyita mu sipiika ne deputy sipiika ate nga bano ba NRM era emivuyo yonna egigenda okubeera nga gikolebwawo mu kugezaako okubeera nga babikkirira byonna bigenda kuba bibalabisa bulabisa kakati era kiba kitegeeza nti bano gubake mu V bagobwe kiba kitegeeza ki ekiddako muganda wange kubanga sipiika Anita Among ne Thomas Tayebwa nabo obutambi mubulaba nga babaka bayimirira ku fulo ya palamenti boogera lunye nti mmwe amannya gammwe sipiika Anita Among ne Thomas Tayebwa gamaze okubeera nga ganokolebwayo mu buli bw'enguzi lwaki temwagala tuteeze ku bintu bya nguzi lwaki mubizibiikiriza kati awo muganda wange nga bw'omanyi nayo bakatantazi essaawa yonna bajja okubeera nga babatunulamu kati obwenkenke bw'amaanyi nnyaawo kubanga waliwo okulabisa kw'amaanyi kakati mitendera ki egirina okuyitibwamu okugoba bakamishona mitendera ki kubanga buli muntu okusinziira ku kiti kye wati kuba waliwo emitendera egirina okuba nga gigobererwa kakati olwo bannange palamenti erina obuyinza okugoba kamishona wa palamenti yenna okujjako sipiika muwulidde okujjako sipiika nti yaali awo bayalidde oba teyalidde kitegeeza mulina kisanja kye kiggweko oba bwe bityo kakati nampala wa gavumenti naye egamba okujjako sipiika ne nampala wa gavumenti akulira oludda oluvuganya gavumenti ne minisita w'ebyensimbi abo tebakwatibwako ne bakamishona bajja kugobwa palamenti esobola okugoba bakamishona naye nkugambye okujjako sipiika nampala wa gavumenti akulira oludda oluvuganya gavumenti ne minisita w'ebyensimbi abo ezimu ku nsonga ze basinziirako kuliko obutatuukiriza mirimu gye okweyisa obubi okutabuka omutwe oba okubeera mu mbeera
etamusobozesa kuweereza bulungi ekiteeso munnange bikimala okwanjulwa mu Parliament Speaker akisindika mu kakiiko akavunaanyizibwa era abavunaanibwa bayitibwa ne babuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo nga n'ababalumiriza bwe babawaako obujulizi. Oluvannyuma akakiiko kakola lipooti gye kaweereza mu Parliament. Era ababaka bagamba nti Parliament eyawamu yaddembe okusalawo okujja obwesige mu bakamishona nga bakuba akalulu mu lujjudde ensonga ya Parliament obutabeera na muwendo gwa ssalirwa nga bagoba Francis Zaake ku bakamishona yemu ku yasinziirwako abalamuzi munnange abatuula ku kkooti etaputa ssemateeka okusazaamu okugoba Zaake. Abawakanya okugoba Mpuuga bo bagamba ki? Njagala otunuulira ebintu bino nti abasajja bamanyi bulungi nnyo ebintu by'amateeka. Ayinza okugamba nti kati mali mabiriize tuyambe ogende owaaba omusango tuyambe, kubanga akimanyi bulungi nti alina we yeetaasiza kulamale babiriizi kugenda kuwaaba. Kati munnange abawakanya okugoba Mpuuga bano bagamba nti ensonga zino ziri mu kkooti nga kibeera kikyamu Parliament okugenda mu maaso n'okuziteesaako kubanga ziri mu kkooti. Mbu engeri ekiteeso ekyabagibwamu nayo agiwakanya kubanga mbu baali baagala Parliament eyitibwe okuva mu luwummula. Mbu olwo kibaba basookerako okuteesaako mbu olw'okubanga Parliament yava mu luwummula nga emikono gibabuze obwetaavu mbu obw'ekiteeso buba buggwako, mbu obwetaavu bw'ekiteeso ekyo bwaggwako bwa expiringa kibageza kukubeera nga batutegeeza. Kati nno embeera efaanaganako bwetu bw'ogiwulira nti oli akugamba nti obwetaavu bw'eki buba oba akugamba alingaga nti omusango gwaggwawo mbu kati ezo ssente oba abaalya ssente ezo kati ze expiringa mbu okubawaabira kwaggwako. Kati no munnange bagamba kwagala okuyita mukano mbu akakwakkulizo akakuŋŋaanya ebitundu 3 eby'emikono era bebagiwezezza Sipiika abatakyalina mbu kwekwasa okusinziira ku mateeka agafuga Parliament okujjako okukiteeka ku ebyo ebirina okuteesebwako. Era Sipiika waddembe munnange obutakiwa mwagaanya. Sipiika Anita Among waddembe obutawa kiteeso ekyo mwagaanya newankubadde ng'emikono gikoze eki giweze n'abuzaabuza anti kakati nanti Kibalya Ssekikubo ne banne bakyalina omulimu munene kubanga kyetaagisa ababaka abasukka mu kitundu eky'omuwendo gw'ababaka oguli mu Parliament nga bawagira ekiteeso kiyisibwe. Balina okufuna omuwendo gw'essalira ogusukka mu kitundu eky'ababaka bonna nga bano balina okuwera ababaka 207 ekintu munnange ekitali kyangu. Michael Kakembo omubaka ow'Entebbe munisipaali yagambye nti tannaba kubeera nga aterebuka wadde yagaana okussa omukono ku kiteeso kubanga akkiriza nti bakamishona ssente bazifuna mu mateeka era Ssekikubo bagenda kumulabisa. Bo bagamba nti bagenda kubeera nga bamulabisa kubanga bakamishona ssente bazifuna mu mateeka mu Parliament bagenda kuba babalabisa bano nti bimuliko mmwe temubitegeera. Mu Parliament omukulu yatutegeeza Michael Kakembo owa Entebbe munisipaali yagamba nti mu Parliament ojja kakasa nti
bannannyini kiteeso tebatuukiridde bw'oba omanyi walya ssente ezitali ntukuvu weesibe bbiri, bayinza munnange okulowooza nti bye balimu bya bufuzi, nti bw'oba walya ssente mbu na bano nabo kyategeeza nti nabo tebatuukiridde, era bw'oba walya ssente zonna nti gwe obanga azikudde ate ebintu oba oliawo abantu be babadde batamanyi. Kakembo bwatyo bwe yagambye. Basaalirwa Asuman owa Bugiri Municipal ategeezezza nti ye okuva mu ntandikwa ye yali agamba tetusobola kulwanyisa nguzi nga tusinziira ku bulimba. Palamenti yennyini ye yayisa essente zino, nti era tosobola kuwa muntu ssente ate n'omuyita omubbi, era ensonga ye ajja kugiremerako, ensonga ajja kugiremerako ne ku fulo nga ekiteeso kino kikubaganyizibwako ebirowoozo, kubanga mbu atuula ku kakiiko k'amateeka era ayagala bannayuganda mbu bategeere amazima, kubanga waliwo abalowooza nti ssente mu bajeti tezaalimu. Abamu bagamba nti bakamishona bwe bazigabira, naye kiri nti palamenti ye yakakasa ssente zino bazitwale, nti palamenti yazikakasa bazitwale, era alowooza n'ogwo mukisa abantu okumanya nti ani yali agezaako okuwudiisa bannayuganda. Naye ate nga mu bajeti jjukira nti yoredi yakubwamu ebituli mu ngeri gye bayisa ssente. Juzi ne Museveni kennyini mukama waabwe yali akyogerako nga naye agikubamu ebituli, era n'ababaka basibiddwa lwakyo. Enguzi mu bajeti, enguzi mu bajeti nayo mweri. Kakati awo basaalirwa ayogera ki? Kubanga ne mu bajeti mwenyini mulimu enguzi. Wabula abaagala okugoba mpuuga nabo bawera, era wano mubaka muwadda Nkonnyingi owa Kyadondo East yagambye nti emikono okuwera kiraga nti ababaka balemedde ku nsonga emu ey'okutereeza ekifaananyi kya palamenti, naddala ebikolebwa mu kakiiko k'abakamishona bibeere nga munnange bikolebwa mu bulambulukufu. Yawadde mpuuga amagezi ne banne nti baali badde beekuba mu mitima baali badde beekuba mu mitima ne beebuulirira ne balekulira nga bukyali. Omubaka Betty Ethel Naluyima, ono mbaka omukazi owa Wakiso, agamba nti kikoze bulungi nti ensonga zino ze zimu zitutunuulidde okulaba nti ebintu bitambula bulungi, era tuzitunuulidde mu kifaananyi ekigazi ekyokwagaliza eggwanga lyattu Uganda. Sarah Opendi, omubaka mu mukazi owa Tororo, ono yagambye nti kati abawagizi ba mpuuga beekutte ku bisubi kubanga tewali kye batagenda kuggusa, kubanga wabadde wazibu bayiseewo. Era nno muganda wange bitusuubira okubeera nga twongerako okulaba kugamba ennaku 14 nga bamaze okubeera nga ekiteeso bakiwaayo eri sipiika. Kakati olwo munnange tetugenda okubeera nga tulaba sipiika mitendera ki gy'atwala, kubanga jjukira alina obuyinza ekiteeso okukiraba kyamuli n'atakiwa. Ndowooza ye nga ye n'asalirawo eggwanga, kubanga muganda wange ekintu kye babavunaana ate naye kwegamba abange ye kubajje.